Tubigenda binneyongera siri muntu wa kwambala nkofiira naye nesanga nga abantu nze gwe baagala mbayisizengamu ebintu oyisizemu yes olabe nenkofiira siri mwambazi wa nkofiira gagamero zino zenkofiira zeyakakola empya Cleverson wear enenkofiira yokka ya mitwalo 9 yes mwenda but when you hear the quality mwenda enkofiira ebi naye bazinde tenebagamba yambala nga bw'okyusa kyokka mwe abazaagala tokola value kuwa za bwerere mwenda quality giwulire kulira quality woba obyagala gende wa Cleverson wear kati eno mask gye mundaba nayo ya application yange empya gye bayita Sevo my Sevo ebintu byonna wobiwulire ebyabaddewo bikulaga ekintu kimu. This is the epitome of Firebase. Yene empisa ya kampu z'abayimbi. Era kituusa ku bukyawo. Manya ku Rocky Giant. Babikola yonna mu Good Life, simanyi mwani zonna mu simanyi Bulletproof babikola. Why? Anti ezisinga era Bebe Cool ye muyimbi avaayo okubeera nga addressing abayimbi. Even with the message n'amanya n'abayita nti gundi onywe enjaga nga kyayagala okimanyi famire yo ne bafanizi bo n'ab'eŋŋanda zo balweyininge ini basobole okuyamba ekizibu ekyo. Era olaba abantu bagenze simanyi muwadde kolabo omanyi abannayuganda batijjirira ebyekisiru bogas balimba sensationalism kulabika buli wofuna ekizibu tudde mu modern world kifuuka advantage eri omuki tugende mpola tuli ku nsonga ya Buchaman na Rocky Giant. Rocky Giant yani Buchaman yani Rocky Giant yayimbanga music yakolanga mu wino ne mulabanga jjanga okudeviating ngo yazite mukwano gwa bamitanga Sandero nga atula mu wino nga ayine ekifuba kinene ngaleeta music oyo wa rap nalitaka vuga katoka no akamuyimbira osimanyi mulembe gwabala simbalaba nayimbera no music ba graphic gwe balimu bazamba gundi ya mutandika doyo ate rap wa rocking alina ne meaning kutegeera na yaba yimbi because scope your celebrity abagirina mu Venice mu gundi ntono ne musukako bivulu bimusukako n'akolayo show na getting out of what hand kati bivulu byo bistopinga abatalina any other income abawulira bubi tormented kantu wagwa kaluma ne bagenda ne beyongera batandika okugaayo omuddo teri asinga bayimbi gaaya muddo teri asinga bayimbi gaaya muddo yes akatingira wabucha wabyogedde ku makyambu simanyi watuli mu geto nga tonya kisada. How will you cut the what the stress kino kikuwa kyakuyiga ki tegeera president waabwe okumala emyaka 2 kikyoba obulidize onere vice president Bucha tojjawo picture ya Firebase kotevangawo yes Bucha bamugobadde mu fire yes erinnya but the character and conduct of Firebase ezayina chovola bamugamba nti gwe geto president yafuna satisfaction ku mutima every person wabana atega okuweza emyaka 4 obango ine emyaka 4 faruko ofuna kyewekwata ne bwobanga oyagala otawo bana obubuka abalimba obulamu ndi kino naye sikyoli ku myaka 4 olabira omuntu oba nebaga gundi yafuuka muna ddiini gundi Faruku nno gwolabira yali omyaye kati muntu wa ddiini musiraamu si pastor kati you have to get back era abantu obalaba ne waliwo mu America bazaawedde atuuka kati ng'ayagala bintu bya Africa decency emukutte descent ejava kakati abajamaika ba icon batandika feeling Africa. Whenever you grow you attach yourself omukazi watuka myaka 35 tandika omulanga ayogera nnyo Katonda era nga wejagala mama wange okiwulira naye abadde emyaka gyonna beyeyisa na miki na mikwano naye ku myaka 4 approaching 40 you get yourself to something kati Buchaman eyagwedda
ataba yalina yakayimba kamwezi yakerabira ebintu byonna Bobi Wine byakoze by'overshadowing ki ekifaananyi kye ne bamuzuulako kataito tyani ghetto president kati akakantu kamufiiringisa important nnyo. you get it abantu mwafrika tayinza okutta munne lwa taito naye nga teriiko nsonga ki ezibalwanya abantu bano atunda njaga Butcher mani mutunzi wa njaga yes ne ku TV agambye ya atunda njaga ye kabaka ye kateero kati ono gwe bakubye gwe kyotategeera munyi waki munyi wanjaga kati babadde bamubanjayo agitunda tiimu kuba kati ono president kati president ekintu kye bamuwa akyebikiramu okubeera president w'abayaga naye kifo kye tuyita ghetto ki president naye nga ye nga Butcher kati yakitwala nti president w'abaki w'abayaga abadde ku TV leero Morning Express ng'ayogera nti ye yakulira otunda enjaga era polisi erina omumukwata kakati oli ekimukubya njaga anywedde nga bamubanja kyobola bagamba nti bacommanders abeeka tebakomandinga ki bandi bakabaya bamukisenyi alina bacommanders be bayita bawidikaliya kati pedla yabeera agirina mu supply ngeri Butcherman gye yalabamu ku official kati yafunamu ku miliyoni kati miliyoni egula ebbaafu 2 ne baanika waki awaka ne basonsola ne basiba kati ne bawa ab'emakindi ab'emutawo ekibuye ab'ekatwe ab'ekisenyi mulago kati bali bawidikale tebatandika okunoonya ki sente kati abanywedde nga tebamulaba batuuka bamukola ki bamuzingako kati ono kyekyamutuuseeko nga wanywa enjaga yabwere yatozolera n'omukulu kitegeera okolerani balaba firimu kozi oba weegaayo omuddo concentration ogyetaaga olabamu kafirimu bino tukuze tubirabiza nambalaba nga bagaayo omuddo batuula mu firimu neggwanga tategedde nti ewedde ate nga tagirabye okitegedde bakola batya atuula mu firimu n'agaayo obuntu obalina obucupa babubomolako waggulu ero n'omubuuza oba firimu agirabye nga tagirabye naye ng'ate obwedde akitunuulire which means concentration eri wano teri ku maaso eri mu brain wano we bagaayiza era bakugamba ku nsi tulyako simanyi makoola ngali mu kibanda okwo ali now the problem is deeper than Rocky Giant because eyo kuba abayimbi webiri kampu zonna olina okuwa royaltygende nkugambye radio RIP yakuba abantu bameka wano makindi he was nga teri ategeera alina swing moods ogenda olaba yakubye ono kamiliyoni akubye abantu bameka wano this is the culture Butcher abadde ayogera proudly n'agamba bino tubikoze ebbanga ddene mu firebase nga Bobi Wine naye akuba entandaalo kuba bakuleetera oba wewadde entandaalo bakukwata emikono n'amagulu ero ne bakusakata kati obanga akatandaalo gye bayita entandaalo bakitegeera kati oyabadde agenda ku ntandaalo awo okumwebasa amazzi muyiweko amazzi gemukuba entandaalo kati bino abakuliddeyo mwe bebifo mbimanyi ayino kakati oba mu firebase ne bakulaba bulabi nti wabaddeko ku Lion Island bakutereka n'abayiro Island bakirina nga kameno aba mu ndongo ekiro nga babanyiizizza bakuleka oluvamu nga bagamba Lion Island ng'atali wa Lion Island akola kyona akola nga zivuga we batye bakola we disciplining. These are acts of the ghetto. They get leadership of their own kind. Ne bawachi taito nakugamba chairman yaba atereka ebibbe bagiyita nago nga Nyanzi era kyo taito tagivaako yatereka ebibbe wendi kasi mu bubi nawe banaga nti waliwo ghetto y'emulago mulimu chairman yes nga olaba era yeteyejjaawo nnyo kubanga yekimu ne informal sector kyovola bali ayagala informal ki kuba informal sector omwana wabba oli wabba munne sikulapu ye n'amutereka n'abagonjoola bo benna kyovolaba nti
from Chairman Nyanzi, his next leadership is informal sector. Amanyi. Agitegeera. Era naye pedera ayina enjaga mukamu kitambula. Yes, this is what has Bobi Wine been doing. Dax Vibes yakulira tunda enjaga. Omuli obera inspired. Dax Vibes yatwala structures za Bobi Wine. Dax ono wa. Omuto atenze mumanyi. Muto siye muto Bobi Wine. Kati amatwale gekamucha. Dax wagenza akula. Ategedde brother we yavadanga akomandinga nenga akomandinga atya. Start from peddling. Kwa kati Dax Vibes asobola ofuna million yezi biri ekitegeeza inability egabe enjaga mu miruka gyonna egyekamucha ate n'agitrackinga wulira si nkulaga example Dax siye buzibu. They have been inspired by Bobi Wine. They know. Yes. They know Bobi Wine was not making money in music alone. Sure. Yes. Obu business babutandika danga Nyanzi nafuna abatunda ejaga nafuna echenkoko nafuna akola ku ayasike emputa nafuna ekibanda. Bwe bugaga bwe bafuna bagundi babanjo mani. Kubanga bateresi ng'abaana abajja kuva mu nyendo. Chotayiza banenya. Naye mu inkoludinga mu business eziri date. Okitegedde. Kuba kati wasooka n'alaba nti abaana bapuwa nnyo wano ekamocha kyekitwambula ebintu bisatu kabanga njaga na mayirungi. Ne wembanze lwaki ate sireeta ensawo y'amayirungi n'engikubaawo buli ayimba buli muyimbi ajja okukola oluyimba ego okwegaya agulayo obusaketi bubiri ne pikke ne sigala era ebusaabala ninayo ba DJ okiwulira bakwano banga bakola ku beach wallahi ba Johnny Wunga bangamba isima buli kiye busaabala kya rasta kuva ku kibiriiti bya rasta kuva ku kibiriiti n'amazzi g'omu kaveera n'omuddo ne pikke teyali yakola kati tolowooza nti Dax yasomyeko musiru kyokola ku myaka gya Dax ayina ennyumba Nubian nga tayina okitegedde kati Butcher agambye pedera so Butcher mu nsonga eno Butcher tunenyani because Bobi Wine siye yamuguluminga Bobi Wine bino problems za Bobi Wine Bobi Wine okubeera ne Macdo na adapting empisa yejayagala okubeera ekitegeeza nti gwe isima gwakoze ekigwagulumiza ekyo kirala kyoyogerako ekyo kikwatanga ku Kenzo nti Kenzo talina kyanywa ensi yonna ekikola ki ekimanyi kino kyetwogerako ebadde habu ya Bobi Wine era ng'agidifendinga genda olabe ka clip kebayita obaani asinga totono questions wulira baali babuuza Bobi Wine ku njaga nga Kyandiru yakafuna obuzibu Bobi n'abayonaga simanyi obula kyemwogerako njaga ki era nga Butcher wakunyonyola mbulino ddagala habu mumwogera ku cocaine amphetamine ng'agidifendinga era Butcher agambye anoonya license mukyala we wagambye nti batunde era simanyi bamweyana era yagiyise njagaza kati abe mwagala tuleete mu leadership. Dear Mr. President, dear Mr. President, Bobi Wine byemwekwasa Bobi Wine by the way ebyo ebintu siri sure njoba yali abikola naye nze kyemmanyi Bobi Wine tabikola nze mbeera kamocha Faruku nze mbeera kamocha vako bino nti nate kati bajja kunyigira yafuuka WhatsApp togala mu simanyi oba yali abikola ebifaananyi video ensi confessions mu church n'okutraveling okuva n'ogenda mu nsi ezisinga ojjirima weebiri by record said by Bobi Wine nti natuuka n'okuba nga neepakira ngende ngule tiketi za $2.2 ngende nnyo ku njaga Amsterdam. That is how a president ekikugulumiza mukulu kwekola ebisembayo. This is why people kill. Omuntu waba ne ganga ekimuletera okutta okimanyi
kulaga bamugoberera nti ate nze yenze supreme ki leader okitegedde kati ne Bobi Wine yali akula Firebase nga alina obbalaga nti ate mmwe beene bakuba nze president wammwe eno tekyakola ki n'alinnyamu n'ennyonyi n'agenda wa Amsterdam gyesibuka toyinza tugamba this is not easy cultivation and harvest bye bino byeyasiga Bobi Wine Rocky Giant ate somba biri abayimbi bakyagwa eddala baliwa bonna bano boolaba batangala bonna banywaji balalu naye bakyatambula mu butambuzi bagenda ggwa bonna bakabaka abo bonna bajja kugwa nwaji washisha byonna ebyo byonna nwaji tajinywa anti kati tufaluku udda mangu ekoli musisya tebakyateekamu bigendamu bye muli enjaga gye batuuza eno wansi nwaji ejjamukuba bonna yakubye mail simanyi yalinye bonna bajja kugwa kubanga they are just living in a moment yes they are living in a moment. Look at Ugandan artist tewakyali muyimbi ng'oggyeko Bebe Cool inspiring ne Kenzo ne buno buyanga artist bu black abasa bana abayimbi abatewakya inspiring abantu bana ne Bobi Wine yabamye card yabanoonyeza abo bali watagira baliwo bayimbi kibe tuwogerako bogamba nti otali inspiration takyali ani kumenyere kumenyera nga akubuuli simbi atali inspiration kisingi asiba nkyabyo omusajja wa fiina simanya ate kati alina video vixeni oya inspiring ki musically yes in other things not yes Lydia Jasmine inspiring ani nudity kweyambula kuba bifaananyi oyo anoonya likes tali ku bya nnyimba get a music tagger nga Leila Kayondo get a tagger gototegera abayimbi bawala abayimbi abawala batono yes what they need is a tag and the artist oyenderemu yes there is nothing that brings men like being in camera naye obuteteekako title yashawo mbi kubanga emala nekwata with time weefune taaga okiwulidde wefuna taaga nti oli waki oli artist abayimbi tebakyali katuwa ne Uganda Rema abadde inspiring abantu baki bangi nadduka mu bufumbo nammakenzo omwana kali aja inspiring ani bwe bali naye egamba si nnyo nga ffe kati myaka gyaffe tukuze tulaba Museveni ne Janet listen Museveni ne Janet Museveni yali akubye ku Janet Bobi Wine babi kabaka ate yo ya myaka gyange nze mmanya ebyewala kati gaye kabaka najjinda okiwulidde Pastor Kayanja mukyala Kayanja okiwulidde bisho gugundi ani n'olaba nti Museveni mukyala we sisi munfu abantu baggwamu ensonyi kubanga abantu bennyini abadde ba inspiring abantu tebakyali balolomoddo why pastor ayina abantu 2,000 yagoba mukazi we nadda kuki kwawusigaawe seeka gwotendereza gwe bakwata ate kuki ku muzigo kati n'abantu aba inspiring abantu bakendeera abantu kyobakigamu tokiwulira nnyo tuli bakoowu isima tugende mu kampo z'abayimbi mpola mpola tuze tuwulira nti omuyimbi yafumise gundi yamufumise ekiso n'owulira mbu Rabadaba nawulirako kisitooli kya Rabadaba wakiwulira ate yadda we yakoma overusing omanyi bayimbi be Uganda tebategeera balowooza okufuna emmeeza n'oyiwako simanyi amacupa g'omwenge simanyi obuwalawala ne bukulinana nti awo oli ki big chokulaba ka Diamond kabayisaako eggaali bwamonaizi bugenda bayisaako ki eggaali okitegeera kubanga tebukyalimu ekyo ki kyokka omuyimbi wa wano alowooza kukuŋŋaanya bbiya simanyi kunoonya mikwano gwatu wikendi kweragalaga naye nga tebayina inspiration gye bakyaleeta babeera nga obudde bali frustrated music bakuba bubblegum agwako mangu kati oluyimba batujoze nnyo okyaluwulira is it a song yes bayimba ebintu ebitalina ebiina end time nga nyimpi
kuba bayimba kubiguddewo kusasamaza teno mwesimanyi eno mbaga ya Lema ne Amuza aganaga ate simanyi batujoze Gravity ate simanyi ensi tenemaza naye oluyimba nga Namagembe oliwa Paulo Kafeero bawanga obudde oluyimba nga luyina meaning babasudde ezammwe zirina video ezitukula ziyita bwisinga ezikulukuta mwala kyutika ye nawulira kawo mubbi eki nchwiri. Yes, this is where Isaka Lady Banton yagwa naye asi bayimbi ne basaka nenga tebamanyi nabo gyali gyakola ki gye badda naye bazzeeyo ne bayita nawo Lady Banton waali I talk to him Lady Banton bakunde ne bamuyitako ne bagundi abo ba Mad Tiger. You see, you have to embrace yourself. No gamba kati maybe sikyaddamu kuba luyimba lunene oba oluba lulijja okitegeera naye kati wano obulamu bwange bwenkola bwe buki bwe buno ye Lady Banton kati okwewaniko bakataala Pretty Gula aliwa mukazi we aka yafa kyekisumbuwa abayimbi ddala frustration anti olowooza you want to consume yourself abatalina music yeetaaga enjaga kubanga ayagala kugenda ku stage atuukewo bamugambe vaayo alina okuba ebivulu ebimu bamugobayo ebimu tebirina bantu ebimu tebamusasudde kati to keep on going neyeteekako substance yerowooze senti notakola ki tamanyi kigenze mu maaso tayagala kulaba his reality nti talina bantu nawulirako omuyimbi waliwo omuyimbi mu industry mbuye abayimbi b'omukampu we kwazikiriza sigala azikiriza kamili kaba kubanga ba radio kamili became a star when he's too young era ne gundi genderero n'omuvubuka owe Tanzania bamusiba yalinga omuvubuka wa kabinyo mwerabidde sera bya kamiliyoni ng'ayimba yalina erinnya liryawo nga mweru nga mu Tanzania ali mu komera yakuba omuntu n'amutta nga president mukwano gwe si nice linnya ndyerabidde yali muvubuka nga alina ebiyimba biyimbedde nga tumulaba ng'alabika bulungi nga mukwano wa president we Tanzania yakozesa mu by'omukisa ogwo so n'akuba omuntu Chameleone yafuuka sitanga akyali kati mwalimu effujjo linjawo nawa Bobi Wine wadde bakola bukozi effujjo Bobi Wine ng'atambula n'ababbi ba bisimu babba n'amenvu ku kkubo nze abaddala babavuuka bekamu tebajja baddugala era walaba ebividiyo byabwe basooka n'amalula babeera ku septic tank nga bakyafu. This is why Bobi Wine had a good record. Girls never loved him. N'agwa ku babbi ava mu kyalo kyovola yalabe yabwe eri concrete. Yes. Kati wano we nebuuliza nti Music Association ekoze etya okuyamba because Buchaman bw'abanga yamukubye nga ne poliisi terina kyefuddeyo omusajja waffe bawakubye mukube nga ne Buchaman akyali ku TV Uganda Music Association tuli kuki wano terina Uganda ni Music Association kyeriko nagamba eyo briefcase ki group and office wabalabyeko bo kye bakola kimu they post Waikibenda taina watamanyi wadde namba y'oweesigire ali eri munyonyo ne Durekali bali mu kunyumirwa nnyimba zaabwe empya yagambye mbu abaana baffe bagende basitule naye mu wooteri musimanyi alaba ennyo oluyimba lwe gwe tukukwatire kuba nnyinaffe tukukwate abalenzi atubule kyakola nawe musimanyi ojje twebake ffenna mbulumu bbiri tetumanyi bukodyo bwammwe tetubumanyi tukwatireyo abaana baffe tino bapromotinga luyimba simanyi analaba ennya jasoakwa ofa basibye omuyimbi bakubye omuyimbi bamudisrespecti nekifo kyokuvugirawo emmotoka n'ogenda ku station ali ne Durekali. I love Durekali music kulyanga already yazuki Waikibenda yabadde alina kola ki kugenda kusini ne sindi kusini show us leadership kugenda kusini nasoka bamaking sure Rocky Giant afunye ka clinic ali bulungi report with the facts okiwulidde Waikibenda abenga alaba Rocky Giant bwali nga sindi yatusedde wa Buchaman. How do you do that? Tuli bayimbi which leadership
ali eri Masaka mu Equator yeekuba bifaananyi bwe yeegadde ati atulaga masoozi yabadde mu Equator ono ali mu hoteri bali temuteeka ssente mu Uganda Music Association baleke bakolera tebalina budget bajja tubba bajja tubba ssente. So Uganda Music Association teina nagamba teina toyinza kuba president nga toyina budget kati ne waba yagala oyita Buchama test yine yani eya Waikibenda namugamba ku TV. So let Waikibenda sit at his office on Pride Theatre wa National Theatre. Let him call Butcher and Rocky Jay obaba najja talina buyinza alina gunya bwe butino president wa music. So which means Butcher waba mulemi oyita bebe kulwanzo oyita ayita n'omuntu avuga mpenkoni ng'omuyita omanya amafuta gajjere gagendo leeto oyina ogenda muwa ofaki alina bacoordinator ba music egundi yaba artists temuli abayimbi tebatwaki they are not inspiring us anymore. Kyenda bye tubesonyiwe kubanga ebizibu byabwe bingi wakati ebintu bya Butcher ongambye nti eri gye yatandikira mukama we era naye akugambye kuba yanga mulo nawulira Rabadaba si yakuba bwate yanga mulo yafumita nkugambye bonna we yanga mulo wa kampu ki donna yanga mulo simanyi Kabalasi simanyani okwetumatuma bitaito self-entitled meteka ku butasoma Faruku dini another name. You are educated, you are getting paid. Kati ono omujega omugeto musimanyi nti jajja gundi wange tompisa mutompa totadeko mayinja gange onyoma oyina disrespect is to satisfy your ego ey'obwavu ey'obutaprogressing ey'okusigala emabega ey'okubeera mu ghetto gy'oli bagikulangira ne Museveni yava mu ghetto ne baminisita bava mu ki Bobi Wine agamba lwana nnyo wejja mu ki mu ghetto okulira mu ghetto tekitegeeza nti olirivinga mu ki kati bano baba bamaze okukkiriza nti siriva mu ki kati nawe akatemi taito gye nnina nze toyankuba Luganda nga teyakola ne mufiirwa mama wammwe naga wano ngenda twalawo nga takyatwala wamuyomba muyombe kati ekibanja kituuka ni omugambo gwange wa Luganda wa mama we yakolawo obukozi lwaki togenda nawe n'okola awaki nga kati obudde bumuwedde kati sikyawamba